President Kyagulanyi Ssentamu alibeera kyakulabirako emyaka n'emyaka. Bino byolaba essaawa zino abaana n'abazzukulu bali bisanga, bali bisomako era bali bijjukira. Olunaku olwaleero akedde Luzira apa prisoni kulambula Dr. Kanukiza Besigye n'abasibe abalala nga Bobby Yanga. Kaakati nno waliwo ebigambo ebyayogerwa bye yayogera nga bino byonna tebinnabaawo emabega nga ne Besigye tannasibwa byettandikiddemu ate nkomyewo owulire. Ensonga ekyabaddewo wali nga waliwo abavubuka abalumbye Dr. Kiza Besigye naye nga bayimba people power babadde babo storage. Ekintu ekyokukozesa eryanyi ekyokukozesa obukyayi n'ekyokukozesa okukyawagana tetukikiririzaamu n'omulundi n'ogumu nga people power. Tusa ekitiibwa mu buli muntu buli mukulembeze tetufaayo kibiina kikyavuddemu oba kitundu kikyavuddemu. So tuwakanya tuvumirira nese kuvumirira bye twawulidde ebyatuusiddwa ku Dr. Kiza Besigye kuba Dr. Kiza Besigye y'omu ku bantu betuwa ennyo ekitiibwa abakulembeze abalwaniridde okwenunula kwa Uganda era abakyazanya paati ey'amaanyi. Tumanyi n'okumanya nti mu byobufuzi ebikadde ebibadde bizanyibwa mubaddengamu okutegeka obubadi bwe butyo either nga butegekebwa gavumenti oba bannabyabufuzi ab'enjawulo. Tetulina bukakafu nti kabadde kabadi tukyalina okunoonyereza kwaffe naye ng'era kyonna kye kyabadde tuvumirira violence, tuvumirira ebikola eby'effujjo, tuvumirira n'okusoomooza bwe kutyo kuba si kye tukiririzaamu. Ffe tukiririza mu kuteeseganya, mu kuwanyisiganya birowoozo na mu kutuuka ku kye twagala okutuukako nga tuyita mu ddembe. Enkolagana ne Dr. Besigye waliwo ebigambibwa nti ennaku zino si nnungi bulungi. Kiba kya nnaku nnyo ensonga y'eggwanga eddamba oginafuya okugiteeka ku bantu, okugiteeka ku nze, okugiteeka ku Dr. Besigye oba ogissa ku mukulembeze omu. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga. Twakyogerako era twongera okyogera, tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okwo okusalawo kuli maaso gaffe. Okwawula yawulamu n'okunafuya enkyukakyuka tebitandise kati. Byava dda njagala olire ebigambo bino. Kaakati bino ng'omaze obbitegeera yabyogera amabekako olunaku olwaleero Luzira ate bino byayogedde ku Besigye. Tukomewo. Mu upper prison kulaba Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abaliyo. Tulabye Bobby Yanga, tulabye Haji Obedi Lutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba bategeeza nti mulwadde nnyo munafu nnyo tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze ennyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti Minisita Museveni bali mu nsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye yamwekanze bwekanze yazze mu kkomera ng'agezaako okumulaba naye teyamulabye teyayogedde naye yamwekanze bwekanzi talina kye yamugambye naye era tumanyi nti Minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba eggwanga. Nkwaniriza nnyo gwe yeegase ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda era abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala. President Kyagulanyi Ssentamu wano abadde atuuka Luzira olunaku olwaleero oba enkya ya leero okulambula ku Dr. Kanukiza Besigye gw'atasobodde kulaba. Ono amusanze mbu ali mu mbeera mbi nnyo era nga tasobola tasibewo yali ku mimwa era n'okumulaba tasobodde kumulaba. Jjukira nti olunaku olw'eggulo Dr. Kanukiza Besigye yaddusiddwa mu ddwaliro Bugoloobi nga kigambibwa nti ono embeera gye yabaddemu yabadde eyungula ezziga oluvannyuma lw'okulabikako ku kkooti. Kaakati ate embeera neeyongera okuba embi n'addusibwa mu ddwaliro wabula ono yaddiziddwayo Luzira. Kyokka kya nnaku nnyo bwe bagenzeeyo tebasobodde kubeera nga bamulaba wabula ebigambo bingi nnyo ne propaganda mungi nnyo abadde akozesebwa naddala bannabyabufuzi ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bateekawo ekifaananyi nti mwami Kyagulanyi tayimiridde wamu ne Dr. Kanukiza Besigye. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda ku nsonga eno bo balina endowooza zaabwe ez'enjawulo ku kigenda mu maaso ne ku Dr. Besigye. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkwongerayo ngenda kusooka nkwekulopu katono nnyo olira ate ye version ye ku nsonga eno bwe tugivaamu ampuliriza
ngenda kusumulula butereevu nnyo owulire Besigye kyeki. Lwaki bannayuganda bagamba ali mu kabadi, ali mu jangu nkwekule, kyokka nga bino byonna byali bibaddewokko ne tulaba nga n'omuntu abifiriddemu, omusajja amanyiddwa ng'omugenzi kati Muhammad Segirinya. Kati bino byonna mu kugenda maaso oba oliawo byatandikira mu ggwanga lya Kenya, era waliwo n'ekikwekweta ekitandise e Kenya nga kigamba nti Free Dr. Kano Kizza Besigye nga kikulembera omusajja amanyiddwa nga Dr. Miguna ono asangibwa mu ggwanga lya Kenya, naye y'omu ku ba opposition abali mu ggwanga ery'e Kenya. Kaakati no mukwano gwange nkwaniriza nnyo ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Emboozi ogenda giwulira mu bujjuvu bwayo, naye sooka okimanyi tambula na mulongo waswa mu Luutansozi ateekamu amafuta n'okutuyamba okubeera nga tusaka bino byonna tubikutuuseko. Kankujje ewaloopu nkubuulira ebigambo ogenda kutya muganda wange. Ekyo kitutiisizaamuko kubanga lutasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Kizza Besigye obetutale n'abalala, naye olwaleero ye Dr. Kebi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi muyi nnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno tulabe ki ekirala kituyinza okukola. Kakati nno ngenda kukusaba n'obuwombeefu vidiyo sooka ogimpere ekigalo, era bubanga oli mpya nja kukusaba osubscribing kubanga guno gwe mukutu gwaffe ogukuwa amawulire gennyini ag'enkyukakyuka, mukutu gwokka mu ggwanga Uganda. Nange AK Master emabega w'omuzindaalo mbeerayo nga bulijjo okubeera nga nkutuusaako bino byonna by'olina okubeera ng'otegeera ebikwata ku nsi yo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, ebigambo birungi si birungi omaze okubeera ng'otegeera ebivudde eyo, era n'omukyali yaliko leader of opposition Winnie Kiiza mukyalo ono naye abaddeko ku delegation egenza okulambula Besigye wadde nga talabiddwako, wabula amawulire gakakasizza nti ono olunaku olwaleero azirise agudde wansi n'azirikako n'okuzirikako, kubanga ono yagaana okuddamu okulya akantu konna agamba oba nfanfe mbukuba ebimuteekebwako tebiriiyo. Kaakati nno bangi tebaagala kuwulira mboozi eno naddala ekwata ku Dr. Kano Kizza Besigye. Kaakati nno waliwo ebigambo ebyayogerwa njagala nnyo tubikwataganye, naye ebigambo ebiriwo essaawa zino gwombuulire omusajja ono mutuufu oba omusajja mukyamu, kubanga bingi kigambibwa mbu ebyakolebwa Dr. Kano Kizza Besigye okuviira ddala eri myaka egy'omu nsiko mpaka lwe bawamba gavumenti, era ono yabeerako ne minisita owa Mwami Museveni, wabula kigambibwa mbu ono bingi bye yakola ebisobyo ekitaali kimu ebitaali bibiri, kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ono teyavaayo kubeera nga yeetondera Uganda ku ebyo mbu bye yakola ebyakosa bannansi ennyo omuli n'okubeera nga ensimbi y'omusolo yatokomoka ng'entungo eyiika. Kaakati ono yavaayo mulundi gumu n'agamba wakanya Mwami Museveni ku bigenda maaso mu nsi Uganda. Kaakati ate ne bamujjukiza ye bye yakola nga tannavaayo, ayina kusooka kuvaayo ku byetonda. Bw'anaabyetonda olwo abe nga yeemunyunguzizza ng'avudde mu nziro ziri ze yakola okubeera ng'omwana omuto abeera nga talina nsobi yonna. Kaakati nno njagala nkutwala butereevu nnyo osooka owulira ebigambo bino. Ddala ebigambo bino gwe bw'obanga ye ggwe obanga ye ggwe nze obanga ye ggwe oli eyabyogera wandibyogedde wandibikkiriza oba wandibiganye. Ddala Dr. Kano Kizza Besigye kifeefe ebigambo bino ebigenda mu maaso olowooza ku lwo bituufu n'okusinziira ku ndabika gy'alabikamu oba ddala kabaddi ng'abamu bwe bagamba. Kati ebyo nga tetunaba kubeera nga tugendayo, sooka oli ebigambo bino ombulye mu komenti omusajja ono yafa naye ge yayogera ge mazima oba nedda. Yenna akkiriza mu Besigye tayawukanye nakkiriza mu Setaani. Kanziremu nkuwulire okukkiririza mu Besigye oba teyawukanye na mukkiriza mu Setaani, most especially omuganda yenna akkiriza mu Besigye nga bw'olaba Erias Lukwago. Gwe kennyini Erias Lukwago omaze okufuuka kye Setaani eryeffe. mpulira Ebyobufuzi bino tubyetegereze mu ntegeera eyange nga yajjaka na Sulaiman Nadduli. Kuno kwe kutegeera okwange. Besigye yajja mu 2021 okuvuganya His Excellency President n'alaga empisa ezitali nnungi n'ebyo ebiremye gavumenti y'okuva mu 1986 mpaka 2021 ebyali biteekeddwa okukolebwa bitaakolwa. Onfuna bulungi? Najja okumuvuganya Abaganda bangi bamutunuuliranga yajja okusobola okujjako mwesitana munne ono mukiga oli Munalwanda. Onfuna bulungi? Ne baga nti n'asobola y'ono
bangi bagenda olw'obugenzigenzi bw'obutategera bya bufuzi ne begatta ku Besigye kye bataamanya nti guli gwali musumuto ogulwanira omusu omukadde ogutakyasoboka goba nabwekityo mu kyo kyentegeeza kyeki Abaganda twakuba ebbali nga kyali badde kyakuyiga kinene ne banna state ezisigalidde nti abantu abo omuntu atya omu tagenda kukyuka mazima wabula mu byebizze bikolebwa Besigye mu kuvuganya President Museveni teyalaga ate ye emyaka gye yafuga naye ebisobyo bye yakola abitegeeza ensi nti abaaye neemenya Bible kyega nti mugwenga muyimukenga nange ntegedde naye tulwanyise kino tusobole okutereera eyaleeta ennyonyi nga za kiwi kimu ebiwatiro kimu yali ani twabiwulira ebyo nva mu kuwulira yali Besigye webale nnyo eyaleeta engatto nga zonna za majenga za mukono gumu yali ani okugulu okumu ne banne yali Besigye webale nnyo mu procurement bamubuuza ekibuuzo nti ddala olimu katwewungu bino ng'ogwamu collapse okubeera sometimes ng'ofunamu okuwungirira n'oleeta procurement ebintu bwe bityo ebintu bye wabijjawo okubireetera gavumenti nga bibyamagye alina kyali annyonnyoddeko n'okwansalinga since then lwaki bamusonyiwa kubanga eggwanga lyerimu abakuba muganda oyo alibadde taliiwo mpulira ekyokubiri siteeke ye nga musajja mulwanyi yajja ne baali nabo oba kyasinza ku bukoddo bwa Museveni nga bukyaba forcing okuba abanyazi kubanga ne Museveni si mukodo mulwadde ne babanga bali mu element eyo sinnawulira ku Besigye wonna wava mu statement nti mbasingamye eggwanga mu budde obwo nga tukyafuga nange nali mwendi naye endokose tulyoke tusinzize ku ekyo kumwegattako mu butegeevu bwe buli muganda naafuka mugenzigenzi otuuka ku eyo levo Abaganda si kyekyo kaakati bwe ntunuulira bya nnyonnyola olwaleero n'okuggyako okuteekawo ekibiina mu butegeevu bwa Erias Lukwago ye ate nnaabala obutegeevu musseewo oyo munnamateeka tutwala ekigambo kigamba we are the land talina nsonga eryabuufu gyayinza kusimbako mumwa nakugaa nti neegasse ku Besigye wabula okutegeeza nti leero lwenkakasizza nti Erias Lukwago oba mukozi wa gavumenti nga Museveni mwina we munywera kacyayi kituufu gwokkere nkyanga oli ku Besigye ng'oli musajja muganda eyakwata abantu bonna okubatta mu nsiko nga boogera ku kigambo Buganda n'Obwakabaka nonga nti ogwosimbye ku mugongo direct atavanga mu statement ya byafuzi byonna Erias Lukwago oyinza okuŋŋa nti oli musajja muganda gwo simanyi ng'omuntu ne mu manifesto ya FDC teriimu kigambo kyonna kyennyonnyola ku kigambo monarchism eyogera gundi ki republicanism republicanism kyoyo gwogenda okweteera mu federal ng'ate tosusise statement ya federal nga bannaffe nabo be twajja nabo abayogera ku shall redress all the errors committed the past regime oyo yali mwali yali badde asose kuba gavumenti yajja nayo mu mbuga tiyava ku mulamwa gwa 10 points program. Abaganda bagamba ekite kyava ku ssengejjero yafuuka wankindo kaakati nno abasajja bangi tubalabye oba oli awo nga bagezaako nnyo okulemerako naddala okubeera nga tebava mu buyinza obw'amawanga ag'enjawulo ne mu bifo eby'enjawulo ne bw'oba oggyeko bapulezidenti wabula n'abakungu abalala bangi nnyo kasa batuuka mu ntebe bo balowooza nti kiwedde tebalina kubeera nga bavaamu kaakati nno ekyagudde ku musajja Raila Odinga ow'e Kenya mwamaze dde okubeera nga mukiraba ono abadde alwana ng'asulaatuna n'eggwanga lyonna erya Kenya balwane bamuteeke ku bukulembeze obwa African Union wabula kyaddaaki ono yakoosekoose mu galumonde yafundikidde nga bimuyise mu ngalo kaakati nno Dr. Kizza Besigye ampuliriza amagezi gaagano agamuweereddwa gaabuwa kigambibwa nti omusajja ono y'omu ku basajja abasinze okulwa mu ggwanga Uganda mbu nga bavuganya mwami Museveni wabula ng'abamu bagamba nti ono avuganya bya ddala kyokka ng'ate abamu bagamba nti avuganya bya kiwaani baamusindika nga mbega kubeerawo kubuzaabuza nga buzaabuza akola nga buzaabuza okuwuddiisa bannayuganda okubeera nga tebasobola kufuna muntu ali awo wa muzinzi
anaavuganya Mwami Museveni ebyaddala kati nga bangi bagamba nti ono omulimu mission eyamuweebwa yeeyo kubeerawo nga yeefudde alwana ennyo naye mbu ng'abasajja baazimba muzimbe ebyaddala tabeerangako opposition. Kaakati nno bye byonna okgenda mu maaso emyaka gikutte kumpi mu 20 nga Dr. Kizza Besigye ono kifeefe y'omu ku bali giweeyeewo omugongo n'ogamba mbu alwanyisa Mwami Museveni. Kaakati ate bw'otunuulira Dr. Kizza Besigye olukaddiwa lwakaddiye yandibanga atayisa ne ku Museveni okusinziira ku ndabika gy'alabikamu. Kati wano abasajja bagamba nti Besigye ono tabeerangako mulwanirizi wa ggwanga Uganda, tayagalangako nkyukakyuka mbu kubanga ono ne Mwami Museveni bonna be bamu, era akatambi akasembeyo kawulidde omugenzi Suleiman Jakana Nadduli ng'akugamba nti bano bonna beeri emmanga, tewali asobola kubeera ng'alwanyisa munne wabula buno bali mu bubadi bwennyini obuwedde emirimu. Kaakati nno bw'abanga ddala Besigye yasalawo okuvaayo okulwanyisa Museveni ku myaka gy'atuuseeko ne ku bbanga ly'amaze ng'alwanyisa Museveni, kaakati omusajja akugambye ono kubanga obunafu bumaze okubeera nga bumuyinga okusinziira ku myaka yandivuddeyo butereevu nnyo, najja naga nti kaakati nze nkoze kyenkoze, semwogerere yaliwo n'ava ku mpagala, bwe yavaawo nze nenzirawo. Kaakati nange ntuuse okuva ku mpagala. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, kwata enkasi, nze kankudde emabega tubeere nga tulwanyisa omusajja ono, wabula kino kasa kyamulema okukola ensi yonna neekakasa nti ono y'omu ku bantu abatayagala Museveni kuva mu ntebe ya ggwanga Uganda. Omuganda agamba ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Raila Amolo Odinga alemereddwa okufuna obukulembeze bwa AU, African Union Commission, ngona lwaki Kenya ebadde ensonga nkulu nnyo ng'abantu abasinga obungi bawagira Odinga atwala obukulembeze obwo. Pulezidenti wa Kenya yennyini abadde Samuel Ruto abadde yeewaddeyo ng'awaddeyo buli kimu akakase nti omusajja oyo afuna obukulembeze obwo. Abanakenya babadde ku bunkenke. Njagala okuba tunuzaako mu nsonga eno esooka. Ebiseera ebisinga tujja ne tulaba dikiteta ng'akulembera ensi ne twagala ave mu buyinza, ne twerabira ono amuvuganya nti naye yeetaaga okukyusa. Najja nga amuvuganya naye nga naye yeetaaga okukyusa. Tugendeko Zimbabwe. Zimbabwe waliwo pulezidenti bali bamuyita Mugabe. Mugabe yamala ku buyinza emyaka mingi. Yalina yali amuvuganya bali bamuyita Morgan Shangalai. Morgan Shangalai yavuganya Mugabe okutuuka Mugabe wakaddiwa ne Shangalai wakaddiwa. Mugabe agenda ova mu buyinza nga Shangalai akaddiye ng'ebirwadde ebimulumba. Ekituufu Mugabe bwe yafa oba bwe yava mu buyinza nga Shangalai tasobola na kwogera. Soka weewuunye ekyo. Era Chamisa agenda okudda mu bigere bya Shangalai. Ekituufu nga Shangalai takyali ku mpagala. Mu Uganda twali tufunye omukisa. Era abantu kyekibaleetera abantu okulowooza nti ne ono omusajja oba naye ali kuki akwatagana ne gavumenti eri mu buyinza. Mu Uganda twali tufunye omukisa. Dr. Kizza Besigye yali avuganyiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna. Yali afunye omukisa nga akaddiye. Ne tuleeta omuvubuka omuto Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Kati yali alina okukola, yali alina okudda ebbali. N'agenda mu NUP, n'afuuka eyeebuuzibwako, n'asirika. N'akwasa omumuli Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu asigale ng'anyeenya omusajja. Olumba mufunye substitute oli akaddiye ng'ono agenda kuleeta enkuba mpya egenda okukyusa obukulembeze. Naye Besigye yagaana. Naye erimbalimba eyo mu FDC, naye erimbalimba eyo kati abantu balowooza nti ayo kakolagana ne Pulezidenti Museveni. Kubanga omaze ebbanga ng'ovuganya omuntu waliwo azza ow'amaanyi, lwaki todda lwegatta ku ono nga gwe obadde oyogerera okwegatta. Kati abantu kibaleetera okulowooza nti naye ono naye alabika akolagana naki ne Pulezidenti ali mu buyinza. Kuba kati omukisa weeguli Dr. Kizza Besigye afuse akaddiye ebirwadde bitandise omulumba, teetaaga na kubeera nga akyali mu ntalo ezo, yeetaaga kuwummula n'afuna omuvubuka omuto n'ajja n'anyeenya omusajja. Kati Kenya kyekizibu kye balina. Raila Amolo Odinga musajja myaka 8 yadde alina ssente naye akaddiye. Kaakati obunkenke obubaddewo nga bagamba kagenda afuna ogufa ogwo yeesonyiwa ebyobufuzi by'e Kenya, naye Kenya yalemererwa oteekawo opposition omulala agenda okudda mu buyinza. Abasajja bazze bamutwalako omuntu oba n'ekiseera nga tokulembere.
kikutambulirako paka kufaako kale waliwo president gwe nalabe yavuganya emirundi emingi oba yaliwo Senegal n'amaana awangula ku mundi ogw'omusanvu oba yaliwo Nigeria oba Senegal kitera okubaawo naye si kya bulijjo naye kati ono kati Odinga yafuuka kizibu kyobula Ruto abadde agala amusindike mu AU agende eyo agati gende eyo obuyinza bumulemye okiseera nga kyekutte gwe watwalwangula kakati obuyinza bumulemye kati abanakenya obunkeeke baliko nti era bagenda kumuleeta ono abadde amusindikiriza agenda aleke kudda kati biwedde agenda kumuleeta addemu amuvuganye ndowooza mukiraba bwe tuba twagala okukyusa obukulembeze n'opposition yono naye yeetaaga okubanga walaba otulabanga akaddiye naye Dr. Kizza Besigye ddako ebbali bw'obanga okkiririza mu kwegatta genda mu kibiina ky'NUP sirikira eyo abefudisi mbalabe bazzeemu emivuyo bayingidde NRM kati ddukayo genda wegatte ku Kyagulanyi sirikira eyo obeera yeebuuzibwako Kyagulanyi waba afunye obudde ajje makaago akwebuuzeeko stop oleka ono omuvubuka omutaatandika onnyeenya omuntu oba munfunye byenjogedde oba olugero lwenageze nga ntandika nti ekiteeso tava ku Sengejjo ekifuuka wankino mulutegedde ababa bategedde mu mboozi eno munaba mugitegedde abali bate bagitegedde si balinaako buzibu namwe musigale nga mulowooza mu ndowooza yammwe kakati nno ebigenda maaso mu ggwanga Uganda embeera ekyayongera okubeera ng'ekaayira ddala era embwa yandimekete mwanyi okusinziirako ebigenda maaso naddala ebyo ebikwatagana ampuliriza ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda kubanga kakati yessaawa abaagala okubeera nga bayingira mu ntebe ez'obukulembeze mu Uganda bali mu kwewagala kyokka nga n'abo abaagala okuziremeramu nabo bagamba nti tuva wano kubanga weewali sukaali weewali omubisi gw'enjuki weewali ekiwoomerera kati bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna mukyajjukira eggwanga eri Amerika ebigambo byavuddeyo ne bikawaŋŋamula ne liga nti bano ffe tuba tubateekamu ensimbi kumpi miliyoni 4 ampuliriza nga zino zibadde ziweerwa eggwanga Uganda nga gavumenti eziriko ya Mwami Museveni zino yebadde ezirisiivinga mu mbeera yonna era abasajja bangi nnyo naddala bano abalokole baavayo ne bategeeza ensi nga batakwatagana bintu bino ebya Sodoma ne Gomora ebya Mutungo Bbiina era nga bano baavumirira nnyo ebintu bino naddala biseera biri we baabisiigiranga ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kaakati nno Katonda yagambye nti kyaddaaki amazima gamaane gavaayo bwino yavudde butereevu nnyo ng'alaga nti gavumenti yebadde receiving essente zino buli lunaku buli mwezi buli mwaka ez'okuwagira ebintu bino ebya Mutungo Bbiina era nga bano babadde babiwagira okubipulomootinga nga bateekamu n'ensimbi ez'okubisomesa obusomesa oyo atabimanyi va kubipulomootinga naye n'okusomesa oyo abadde tabimanyi endya yaabyo ebeera etya osomesa otya omuntu era ng'ensimbi zino kubaddeko n'ensimbi ezijja ez'okuyambako abo babeera bakwatiddwa mu mbeera eno nga basomesa bapulomootinga bayigiriza kati ensimbi zibadde zijja nga balwanyisa ensimbi zino nga bazitwala mu makooti n'oggulirira abalamuzi okulaba nga bano bonna bagibwako emisango jjukira nakolera akatambi n'enkola gw'omuzungu eyavayo n'akakasa ensonga eno tisente tubadde tuzibawa bulungi nnyo naye kati twazibajjeeko twagala accountability kati bangi banyiiga era bonna abanyiiga mu ggwanga Uganda era ng'ekyabanyiiza ekyabaviirako okutwagga n'okutugobala feesi tebaamanya nti olunaku lulikya eggwanga erya Amerika ne livaayo butereevu nnyo nga liyita mu mawulire emikutu gy'amawulire ag'empapula n'emikutu gy'amawulire egya rediyo ne TV nga baagala accountability ku ssente ze babadde bavujjirira eggwanga Uganda ez'ensonga eno eya Mutungo Bbiina kaakati nno bano bangi abadde bavaayo nga boogera ku nsonga eno kaakati bonna beekukumye mu bisenge okuli bannaddiini bonna aba buli kkala ab'amadiini gonna nga bw'ogamanyi bonna baasirise olwalabye ekintu kino okuli abakulembeze oba politicians bonna naddala bali abo ku ludda olwa gavumenti bonna baasirize okuli politicians naddala abo abali ku ludda olw'enkyukakyuka naye nga zino nsolima baasimbibwayo busimbibwa era abadde boogera ku bintu bino nga Babedi Bwanika basajja abamanyirwa nga bampuuga bonna bakyasirise katwagala accountability ekibanyiizizza babalangidde bwe bati buli muntu yenna annyiza essaawa zino eno oli musiyazi ogenda kuvayo tunyonyola ebintu bibiri ekisooka tubulire ku accountability ya ssente ze mbadde nga mufuna ez'okusaasanya ebisiyaga mu ggwanga Uganda ez'okusaasanya ebisiyaga mu masomero ez'okusiyaga abaana b'abantu
Ekyokubiri, lwaki mukwata bannayuganda mu ngeri emenya amateeka wabula mu kubakwata mu ngeri emenya amateeka ate ne mubasiyagira mu makomera? Lwaki musiyaga abasibe? Gwe Kalenzi gwe oba gwe simanya gwe Kashalo musimanya gwe kaani omutulira ku bigurupu byammwe ebyo ebyekisiru ne mwebuza amagezi. Ogenze November statement ebyekisiru muno simanya tugamba tetulina ddembe mu Uganda naye ate Museveni atulese ne tukola oba ne twambala atayaziza NUP okupracticing activities z'ekibiina kyaffe. Njagala ombulireyo article emu mu constitution y'eggwanga lyaffe ng'ewa Museveni olukusa okusalirawo munnayuganda kikyateekeddwa okwambala ne kikyatateekeddwa kwambala. Njagala ombulireyo article mu constitution y'eggwanga Uganda ng'ewa Museveni olukusa okusalawo kibiina kye ekitateekeddwa ku participatinga mu byabufuzi bya ggwanga Uganda na kibiina kye ekiteekeddwa okuparticipate. Njagala ombulireyo article mu constitution y'eggwanga ng'ewa Museveni olukusa okulondawo individual kyateekeddwa omuvuganya ne atateekeddwa muvuganya. Obuzibu bwammwe bwe mulina nti no mwagala okwefuula nti nammwe ebyebufuzi tebibakwatako kyokka ate bemujjamu content ate bemukomentingako kale ne weebuuza ddala zino embuzi zaagala ki? Tosobola na kumanya ddi lw'oteekeddwa ku exercisinga rights zo gwe nga munnayuganda then ng'ofuna audacity commentinga ku byobufuzi olina amagezi. Kalenzi gwe wuliriza bulungi ndowooza ofunemu ekyokuyiga. Section 160 of Uganda People's Defence Forces UPDF's Act 2005 egaana omuntu yenna atali member wa security forces yonna maje poliisi. Omuntu yenna atali member wa maje oba atali member wa poliisi oba ekitongole kyonna ekyoby'okwerinda takkirizibwa kwerinanya ekyambalo ky'amaje. Tusiba tulaba ba Frank Gashumba nga bambadde ebyambalo by'amaje. Wali obasanze mu kooti ki? Wali obasanze mu kkomera ki? Section 164 of the same act egaana omuntu yenna atakkiriziddwa kutunda byambalo by'amaje naddala ng'abitunda eri ba civilian abatakkirizibwa kweriranya byambalo by'amaje. Wabula zino section zonna ze nkusomedde ebbiri gavumenti gy'owolereza tezikozesangako kusiba muntu yenna ayambadde red beret ayambadde ovulo ya NUP wabula guli gwe bakwata nga bamukuba emiggo bamukola buli kimu basobole omukkirizisa akwate obuyinja bw'amajjo bakwate ekyambalo kyonna ekyamajjo akikkirize nti kyabadde nakyo. Museveni bwe yawamba mu 86 yayanjulira Uganda ekintu kyatuma movement system. Eno movement yali ekuggira buli kibiina kyonna okuddamu okukola activities wano mu ggwanga Uganda wabula ng'ekkiriza ba individuals bokka okuparticipatinga mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe. Wabula political parties were reinstated in Uganda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa July omwaka gwa 2005 following a referendum in which the majority of Ugandans voted to lift the movement system which had been in place since 1986. Wano zi Democratic Party, Uganda People's Congress, FDC ne ziddamu okutojjera buto. Kati mbulira tteeka ki Museveni lyasinziriramu okugamba nti nno okulekera bannayuganda okuparticipatinga mu byobufuzi byabwe aba bawadde eddembe. Kakati nno ebigambo bwe bityo bikyagenda mu maaso n'okulanda. Ababanja babanja kyokka nga ne be babanja balemeddeko mu kusirika tebalina ansa yadde n'akamu. Bano baayogera nnyo ne baleekaana ng'amalebe ku nsonga oba oliawo gye baalowooza nti terivaayo mu butuufu waayo oba mu bulambulukufu. Kaakati nno abasajja bangi bazze babeerawo naddala abo bannabyabufuzi nga bagezezzaako okulwana okulaba mbu bajjawo mwami Museveni n'okumulwanyisa. Era omu ku abo abaali abasaala basookera ddala yali omusajja amanyiddwa nga omugenzi ampuliriza. Oyo musajja eyali akulya ekibiina ekya DP erinnya linvudde mutwe mujja ddi nteera mu komenti wano. Kaakati omusajja oyo bwe yavaawo yasangulwa ku maapu. Kaakati naddira omusajja Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe abaddewo ebbanga ddene ampuliriza n'alwanyisa mwami Museveni kyokka nga abantu bagamba nti omusajja ono ng'alinga atalwanyisa. Balaba ataddeko emikono ebiri asindiikiriza wabula bannayuganda bakubi ba ttooki bagenze okwekengera okwetegereza ennyo bwe baatutubye mu ttooki nga balaba musajja ono tasindiikiriza kubanga ono yabagamba tulina okusindiikiriza omusajja. Kakati n'ateekako emikono ebiri bagenze okumukwatako ng'omusajja akutteko bukwasi wabula tasindika. Kakati nno opposition entuufu bwetyo n'ebeera nga yayingirawo mu ggwanga Uganda era ng'eno ekulembera omukulu amayiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu
Mitembo kakati kigambibwa okusinziira ku batunuulizi n'abo abalaba ensonga n'ababaddewo ennyo nga Dr. omusajja amanyiddwa nga Paulo Kawanga Ssemwogerere gwe nabadde nkugamba ye yasooka okulwanyisa ennyo mwami Museveni. Paulo Kawanga Ssemwogerere ono bwe yavaawo kuba kigambwa nti ono ye yali wa ddala bwe yavaawo ne waddawo Besigye. Kati Besigye kigambwa mbu ono tasindiikiriza musajja wabula akutteko bukwasi okubeera ng'awuddiisa n'okubuzaabuza bannayuganda mbu kubanga ono baamussaawo nga buzaabuza. Kati omusajja omutuufu ye mwami Kyagulanyi. Nkugambye nti okusinziira ku bakubi ba ttooki bagamba okusinziira ku mwami Kyagulanyi byayiseemu, okusinziira ku bawagizi ba NUP bye bayiseemu, okusinziira ku bigenda maaso, omuntu nga mutuufu owa ddala abaddewo ye mwami Kyagulanyi. Kakati ggwe munnayuganda kigambwa mbu oli wa ddembe okukkiriza ensonga eno oba okugigaana, naye kubamu ttooki kuba abaasooka bonna noono gw'olaba ku bigenda mu maaso ani asinga okubeera nga ebyaddala yasindika takutteeko bukwasi. Kakati nno nja kubeera nga neebaza abantu mwenna abatugoberera ku mitimbagano gyonna egya buli kkala n'okubeera nga musinzira mawanga aga buli kkala okubeera nga mwerekereza ka data ka wifi n'akadde kamwe ke muwaayo okugoberera ensonga zino. Njagala owulire omusajja ono ku bigambo bino byayogedde, oba oli awo onakkiriziganya naye era onakkiriziganya nange ku nsonga y'okusindiikiriza n'okukwatako obukwasi ebigambibwa nti yandibanga omusajja Besigye akutteko bukwasi tasindika. Nsonga ze zino kankomewo ne waka addako Ssaabasajja Kabaka awangaale. Opposition zibadde mu Uganda zonna Museveni zizze zimukanga n'asobola okukola ebintu bye nga bw'ayagala. Naye mu opposition esinze okumukanga ekyensusso ye opposition gye bayita NUP, National Unity Platform. Opposition yeyo NUP ekanga NRM enoonya engeri yonna gyeyinza okusanyawo opposition eyo, so neyeerabira nti baateekayo ebibiina by'obufuzi bisobola okuoperatinga. Ekyo baakyerabira. Kakati balaba nga baakola nsobi yandibadde esigalawo kibiina kimu. Naye NRM esula ku butaakye ne bwe beebaka balogoota na NUP ne batandika n'okuteekawo amateeka agataliiwo olwa NUP, anti nga balaba abantu baddukira mu NUP. Kakati olw'obutaswala tukoze tutya tubagewo bino ebiteekateeka bino, ne babagawo teekawo kino. Ngenda kuba ebyokulabirako. Nze mu kutandika okusoma natandikira ku mulembe gwa Minya okusoma. Bannaye nga mu ssomero tukola pareedi, bannaye nga okukumba tukumba, era twalina ne brass band ku ssomero. Singa kati amasomero ga kakati nyamusomero twalina gabeeranga ne blues, brass band biki nga gakumba, era ng'abantu okukumba tekyali kivve. Era kyova olaba nti ne NRM ekwata abantu nebatwala ku mucaka naye ye batwala ku buwaze. Oyinza okubeera ng'okola mu gavumenti ne bagamba nti mwenna abakozi mulina okugenda ku mucaka ne mugenda, naye nga sikwagala kwammwe teeka. Era n'abaana b'amasomero babatwala mucaka n'abatwala ayagala n'atayagala bonna n'abatwalibwa ku mucaka. Naye bwe baalaba organization NUP gyeyina olw'okuba bakoze parade,
ne balaba nga kibakosezza nnyo ng'ogwo gulinga ng'ogwa baagala okugufuula okubeera omusango, baagala okujwetekawo ebyabwe. Nedda, ebyaliwo okuva dda. Amini Obote bonna bazze bafuga nga weebiri. Ne tujja ku nnyambala. Bannaye enkofiira emyufu tebeerangako y'abasirikale. Ekijjawulo okubeera ey'abasirikale ebeera baaji. Baaji yeeyawula. Emirembe gyonna gizze gibeerawo ng'abantu bambala enkofiira emmyufu. Naye ng'ekizaawula ku y'abasirikale baaji. Bwe munadda ku bigambo by'ennyambala kiragala. Emmotoka eya kiragala bw'ogivuga tekitegeeza nti y'amagye. Nedda, ekijawula nnamba. Twambala engoye eza kiragala naye tebatuyitangako basirikale. Ekyawula emblem eziba ziteereddwako ziba ziteereddwako UPDF. Abantu bambala engoye enzirugavu tebabayita bapoliisi. Ekyawula eza poliisi zibeerako Uganda Police. Okiwulidde? Engoye nnyingi, kalazi nnyingi ab'ebyokwerinda zibakozesa, n'ekizaawula ku bantu ba bulijjo ebeera dinnya. Ne tujja ku Pepsi, security companies zambala Pepsi, ababaasi bambala Pepsi, n'okweyongerayo. Era sikive abasikawutu bambala Pepsi. N'ekyawula Pepsi ezo kuza ab'ebyokwerinda eza poliisi zibeerako UPF, ez'amagye zibeerako UPDF, eza prisons kubeerako prison services. Bwe bityo bye byawula. Naye olw'okubeera obumu n'obuwagizi nuupu bweyina, NRM etandise gufuula kubeera musango nti ebyo bifuuse by'amagye. Nedda, kuba ndibadde weebuuza kwaba abakulu aboogera waliwo yayambadde enkofiira emmyufu nga tagitaddeeko baaji. Ebeerako baaji. Ye enkofiira ey'amagye lwaki bagiteekako baaji emmyufu? Lwaki bagiteekako baaji? Security companies ezimu zambala bukofiira obwa black. Nemagye ebyokwerinda ebiramu ebiri. N'ekyawula ebeera baaji. Kakati ensonyi bazifudde okubeera obusungu. Balaba abantu era ekyo kyatuukiriza kiri abantu kye baagamba kye bajja boogera ti NRM yeeronda so si bantu be bagironda. Era abantu be bajja eŋŋombe egamba nti mujja kumanya eyawangula lwaki si yafuga. Ebyo byonna byonna bantu biri mu bantu. Ekikakasirizza ddala nti NRM abantu tebagirondanga wabula yeeronda yo yennyini. Era mu buufu bwe bumu nzize ndaba okulonda okubeerawo emabega. Baga nti bali balina tale senta yaabwe eri wali. Gavumenti erumba tale sente eyo. Teyagala bantu bategeere bivudde mu kulonda.
eyagala yo ate ng'omuntu bwe muba nga mwesimbyewo bw'olina okubeera n'ettale sente eyiyo n'ekuwa ebibyo n'obyawula na biri ebya gavumenti byefulumizza n'olaba nzibiddwa oba nedda n'ebyo gavumenti eyagala NRM teyagala ekitegeeza yeeronda so si bantu bwe bagironda era mu ekyo ne kindaga nti tewali mukolo gwonna gubeerawo nga bo abantu tebaba bataddeemu ssente kakati batunuulira bano abatateereddwamu ssente lwaki abantu bakuŋŋaanya eri ffe tubateekamu ssente ate bali abatabateekamu ssente abantu ne bakuŋŋaana bangi tulina okuteekawo embeera eyo eba eyongera kubaswaza ne banaasiba abaana ba Nuupu bongera bwongezi buwagizi mu Nuupu kuba buli gwe basiba ayina baalabirira ayina bamudipendingako na buli kimu yo gavumenti yeyongera okuswala n'obuwagizi ne bugiggwako so weebuuze kasookedde etandika kusiba lwaki obuwagizi bweyongera Nuupu eraze amaanyi